Magi teyagenda na speaker. Magi yagenda yekka. Naye nga Namere yamuyise ne beesisinkana ku mukolo ogw'okuggulawo ennyumba ya Namere. So saagala mugambe nti bagambe nti yagenda naye. Oba muntegedde bulungi. So rest in peace. Nalongo naye ng'abadde ne stress w'ennyumba ekke gye yaleka yali ayagala Nalongo okugimaliriza ne bamumma access. Kati mukazi wattu abaddemu ne stress, ndowooza kati mwafunidde obuzibu buno. Ate nze nagamba Magi nti abaana nga bo batutte Uganda, lwaki tolinye n'oddayo e Bungereza? Kasita abaana basomera mu bisulo. Magi n'aziramu n'aŋŋamba nti Eddie no, bwe mpulira nga nina obwetaavu nja kulinnyanga nzira e Bungereza nfune obujjanjabi. Ne nange nnyumirwa okubeerako wano. That is what she told me. Naye nga I was advising her kulw'okuba Bungereza wali eddagala eddungi ate lye limanyidde omubiri gwe. Kati kye simanyi oba bwe yatuuka e Uganda oba eddagala lyagenda nalyo lyaggwawo oba bwe yatuuka e Uganda n'akyusa eddagala. I don't know. Naye nga that is what I advised her. Namusaba ne mugamba Magi mbadde nkusaba odde e Bungereza kasita abaana obatadde mu kisulo ojjanga kuddayo obalabeko oba ku vidiyo oba biki. Naŋŋamba nange nnyumirwa okubeerako wano. Ate nga ne Bungereza Magi baali baamujja ku mulimu ogw'okukola 100% nga akola 50%. Gavumenti n'emuteerawo ssente endala okujjuza 100 kubanga yalina obuzibu nga mulwadde wa sikoseero. So Magi mukwano, rest in peace. Rest in peace. Afudde mangu, abadde ne stress, simanyi kimuse right now, naye nga abadde alina obulwadde bwa sikoseero. Oba okitegeera sijja balimba oba abaddemu ekirwadde ekirala oba tabaddemu naye abadde alina sikoseero. Kati lulira ddabo n'omusiru ng'omuntu akyali mubisi akyali hooti mutandise abantu bajega. Kakati gweoyagala nze bwenfa lwaki oyagala omuntu ajja alimbe nti Eddie yafudde kino kuba teboogera ku mufu? Ate gwe njogerako gwe obadde kiti mukwano gwo, nze mbadde wa famire. Ate bye njogedde temuli mu kukonjera, tebiri munaku ntino bakuyita batya, tebiriimu nti muyisizaamu amaaso, njogedde mazima. Njogedde mazima. Oba abadde alina ebirala by'abadde I don't know. Naye nze mbadde mmanyi kye yaŋŋamba. Naye kati nsomyeko abamu bagamba nti naafudde malaria. Ebyo mbadde sibimanyi kuba malaria tamala ku muntu myaka, tamala ku muntu myezi. Ayinza okuba amukubidde ennaku 2, 3 n'amugjawo. Naye tekiŋŋaana kwogera mazima nti nze yaŋŋamba, saawulira lugambo. Era abantu bonna e Kampala babadde bamanyi nti nze mbeera na Magi mukwano gwange tuzunga ffenna. Nga kati era bwe bamanyi nti ebyamamanyi bingi ebyali takaggwa. Andindiidi mbimanyi. Naye amanyi bingi ebyange kuba twogera buli lunaku.
ne bw'aba alina kyagenda okugula liita kagwa asooka kutegeeza nze. Kati bwe ndikeera ku makya oba liita nze musoose okufa oba yansoose. Kati bwe ndikeera ku makya netandika nembeerako kyenjogera nga mutandika kaakati nyo olinza amala okufa lwaki obyogedde ng'ali mulamu. Omuntu wabeera omulamu oba olina okukuuma ebyama bye. Omuntu bw'afa oba olina okwanja ebyama era ensonga lwaki abeera yabikuteresa. Takuteresangako byama kubisirikira paka nga ne bw'aba afudde okuteku nga totegeera. Kaakati wali nga bwe banaaba bamuziika oyagala bagambe batya? Bwe bagamba nti abadde alina sikosero kirwadde kiswaza. Waliwo abafamire abatakimanyi nti abadde ne sikosero. Oba oyagala bagambe nti alwadde kifuba, alwadde musujja. People say nti muganda waffe abadde anyirira naye nga abadde n'obulwadde bwa sikosero era abadde ku ddagala. Era nze wadde manyi nti batugamba nti yalwadde omusujja nga bwe mbisomyeko mbirabye ku Bukedde mbirabye biwangi wadde bagamba nti yalwadde omusujja gwe gwamulumye n'afa. Naye nze Edimizaya abadde mukwano gw'omugenzi nja bagamba Magi abadde ne sikosero ate nga ffenna tumanyi sikosero kyezitegeeza kizibu nnyo. Magi awangadde na nnyo. Ffenna tumanyi sikosero bwe zibeera. Ne bw'obeera ng'oli mugagga otya sikosero zituuka ekiseera omubiri ne guba nga gumanyidde eddagala gugonze. Oba okitegeera. Kati obutayogera bulwadde busse muntu mubeera balwadde ba bwongo. Nze kyova olaba I'm sorry to mention this. Nze kyova olaba nina ekitongole mu nsi muno kyempulira kyesaagalira ddala mu bulamu kyekitongole kya Taso. Kiyambye abantu kikoze kitya nenze saagala Taso nti omuntu abeera mulwadde siriimu n'agenda mu Taso ne bamuwa eddagala ne bamuwa ebikerenda n'addamu n'anyirira n'addamu n'asiiga ababadde batali balwadde. Era nze nagamba emusikati namusisinkana ne mugamba emusikati ekintu kye saagalira ddala mu bulamu kye ebintu bye mulimu. Kubanga nze sirimba. Nze sirimba. Nze nkugambye Naalongo AK47 kyembadde mmanyi abadde ne sikosero. Kati mwabagamba mbuno simanyi HIV, I don't know. Ekyo sijja kukiwakana kuba simanyi kirala. Naye nze njogera kye yaŋŋamba. Era ne mulabako ng'alina ne kana akantu kano baba kayita batya. Waliwo akantu ako ke bagira bakateeka mu nnyindo bwe bati. Ne kaleeto bakapika bwe bati. Ne kaleeta senti akawoowo. Abadde bwe twasinkanira emirundi gyonna gye mbadde naye ng'akateekamu n'apika mu nnyindo. So saagala abantu mbagambe nti abadde mulwadde kino kye simanyi. Naye ng'abadde alina akantu ako ng'era tekamuvaako ako ke bapika mu nnyindo. Abalwadde ba sikosero. Oba okitegeera simanyi oba bakayita batya oba babuyita naye ng'abadde akayina nga bw'akapika owuliramu kwegamba ne bw'oba otudde naye ku mmeeza nga akawoowo kavaamu.
nenga abadde akateeka mu nnyindo agira bwati n'akagira ki kubanze jukira ne twali tugenda waliwo interview emu gye naliko naye nga tuli ne Anderson ono ku Record TV waliwo n'akalala ke nalaba ke yateeka mu kamwa era yakeera bwati n'ayosamya akamwa n'akapika bwati nga tugenda ku mpewo nga bataddeko ebitaala nga naye tunagenda ku TV yasooka teeka Anderson ono bonna abimanyi kuba twali naye mu studio. So bannayuganda bwe tunayiga okwogeranga amazima kijja kutuyambako ku mikwano gyaffe. Yes, Anderson wuuno yaliwo yatuhostinga abawo nkulamusizza. So saagala bannayuganda mulowooze nti nze ndiwo kulimba ate sibyogeza ttima kuba oli abadde mukwano gwange. Omuntu bw'afa vayo oyogere ky'omanyi lwaki osirika. Nze nkugambye bye yaŋŋamba nti mulwadde wa sikoseero abadde alina stress w'ennyumba ng'ennyumba baagimulemesa yali ayagala kugimaliriza abeere nga mwaba abeera n'abaana be ne bagimulemesa era agenza okufa kati afudde ng'ennyumba tebannagimuwa. Simanyi gye babadde abeera naye ng'ennyumba baagimumma eya AK-47 gye yaleka naye nga temu yali ayagala okubeera kubanga maama we mu Amerika yamugamba genda oyogere n'abafamire bakuwa ennyumba tugiddaabirize tugimalirize abaana babeeremu. Kati ndowooza abafamire ne batya nga balowooza Naalo ng'agenda kugibba. Kuba ekyo kyennyini nga bwe nkyogera nakimugamba Naalongo bayinza okulowooza ennyumba bwe bagikuwa n'ogirongoosa ogenda gibatwalako. Oba okitegeera ennyumba baagimumma. Maama wa Ekke yagimumma. Ebyo Naalongo yabiŋŋamba era afudde ennyumba tebagimuwanga. Ate n'ekirala ene oba kino nkyoge n'ekirala abafamire naddala abazadde baawulira bubi nnyo nga Naalongo ayagadde oli kali akalenzi bakayitaani ka guluneedi. They felt so bad. Simanyi oba bali baagala omwana w'abandi abeerewo nga tayagala tafumbiddwa tayagadde muntu mulala. I don't know. Si ku Rabadaba. Rabadaba ye baamumulibwa. I don't know lwaki bo tebalina lutalo ku Rabadaba. Ne baafuna baazimba nnyo omutima. Nga Ekke, Naalongo Ekke ayagadde guluneedi. Ebyo byonna yabiŋŋamba tamanyi lwaki. Era okwawukana kwe ne guluneedi kwali influenced by the family mwe yazaala abaana. Okwawukana kwe ne guluneedi tebaamwagala. Guluneedi tebaamwagala mu family. So kyekyo ekitono kyenyinza okwogera ku mukwano gwange. Rest in peace. Nze yanjagala gwe baliriramu omuntu almost ava mu famire y'abayimbi kuba mwazadde nga bamwegayiridde bonna basita abeereko mu luyimba olwo nga Vixen n'agaana. Najja n'abeera Vixen mu kiyimba ekyange ekitalina na mulamwa. Ate nga nze simwegayiridde mugamba bugambi Naalongo enkya ngenda kukwata vidiyo yange naye sirina muntu anaabeeramu njagala obeeremu. Nangamba bugambi talina kirala kye yaŋŋamba. Yaŋŋamba bugambi gwe oli mwannyinaze. Kiki ekyamujja mu UK? Tavangako mu UK. Naalongo abadde ayina empapula za UK ng'ayina akatabo. Ng'omuntu yenna azadde abaana ayagala abaana bamanye famire ye.
famire yaabwe. Ono agambye nti ono alimba. Uno Kampita Anderson yakola ne video. Uno yatukolera video. Omanyize byange saagala nnyo nku. Nze sigira tewali nsonga lwaki nnimba. Uno Anderson yatukyaza ku TV era yakola ne video. By the way, nzize ngenda kubirako katono mbadde nina video gye njagala okulaga nga Nalongo ali mu appreciating ya ngenda gizanya kati lwakuba kisimanyi oba wentunuza mu laptop njagala owulirize sound anyway simanyi oba wentunuza mu laptop banaabijjako ya naye njagala owulire nga aku appreciating ano bategere mbu byoyogera byonna bituufu. I want to change the screen kankole bwenti. Okay, kati ngenda zanya sound yono owulirize ya uliriza owulira ya kamuzanye owulirize ebigambo. Nze gwe believing anti ye mwana we. Whether DNA or not, I believe Malaika is Emma's kid. No matter what. So, abalala, so when I omukyalo we yavuma nenyiga. Naye era nebaza again Edmezaya. Nali sogera nga zisabira sali ku Facebook. Nava ku Facebook ng'emyaka 7-8 ne Echo yafira nali siri ku Facebook. Mama wange yampeereza nali simanyi Edmezaya. Mama wange anzaala. Ye yampeereza clip ya Edmezaya n'angamba omanyi oweddemu amaanyi n'essuubi likuweddeko mu nsi abantu bakuvumye naye waliyo omu ali emabega okonze bamuyita nanga Edmezaya nemga simumanyi nalaba Edmezaya ebigambo byanjogerako nga anyamba antaasa abantu bano abaali banvuma. From that time I didn't contact him over 2015 saayogera naye saakola ki ninga mutima gwange nsabira Edmezaya deep down in my heart ngamba yiba nange omusajja blogger ki avaayo tomumanyi takumanyi akolereza yanyamba abantu banvuma nga nfiiriddwa nali nja kwetta ku lw'amawulire ba blogger abantu abatalina byakola comments ze bawandiika cause z'abantu bamperezanga comments ze bawandiika Nalongo kakadde she's a sugar mommy bo baali balowooza nti mukwano gwange afudde nyambale Gomez nekole makeup ngagenda out. Waliwo ayogedde n'agamba mbuna eno edit eno si edit, this is 6 years ago oyawoza mbu it is edit. Eno video gyeri oba osobola okusoma wano wansi ekugamba 6 years ago, so tosobola kukola YouTube channel. Eno channel yange bagita BCM, this is 6 years ago. Ye channel wano yemu oba ogiraba era eraga oba olaba, so this is not edited. Oyawoza this is edited. Era asobola okuddayo buli kimu Edmezaya kyabagamba yakyogerako mu eno video, buli kimu Edmezaya kyabagamba. Era okuva ku eyo video ogenda ku dakiika 17 ebyo byonna mugenda biwulira Edmezaya ebisinga byonna byayogedde nga bituufu. This is 6 years ago, we cannot do edit. Kale Edi mwana kangende tata neyanzisa nnyo neka nsaba kumpereza ku ka video yako mu simu yange ogirina. Kale kankwereze link ojagenda ku 17 minutes ojotandika owuliriza emboozi yo yonna byonna bye mwayitamu agenda kuba abyogerako. Kankwereze link kati kale noza bandange mukirabye ekyo kyendi mu kubagamba nti Nalongo AK47 nga bwakyogedde bwe kiri era nange bwe mbagamba nze nali simumanyi batata nze ebiseera ebyo nali neewulira nnyo nga simala gamanyiirwa naye ku lw'okuba mbeerawo ku mazima kati nze mbadde sijjukira oba nze namuwolereza biki nga oba kitegedde naye nze mmanyi bajja nga bannoonya era mu kunnoonya ne tukwatagana ne tubeera bwe tuti era byonna byenjogedde ye yabiŋŋamba era kiyinza okuleetawo controversy nga bwe kyaleetawo ku muganda wa Chameleone eyafa kuba abantu bangi nnyo waliwo n'abafamire abali wano Sweden era nabo nga beebuuza lwaki gwe gwateresa amaloboozi kati abantu neŋŋamba naye badinanga abantu baaba bati
bo balowooza nti nno olw'okuba nti nno oli wa famire yaabwe nti alina kwesiga bo. Oba okitegeera? So mukwano gwange agenzi tumusabire awumule mirembe, naye nga kyekyo ennyumba tebaagimuwa, abadde ne stress w'ennyumba, era abaana tebabalimba nti waliwo ennusu n'emu eva mu mayanja famire okuweerera abaana abo. Bayinza okuba bagenda ne babakyalira babaagala ng'abaana, thank you, naye nga maama wa Naalongo yaweerera abazzukulu. Ebyo Naalongo yabiŋŋamba. Era nze maama wa Eke, maama wa Naalongo, wa Magi, tuli tuti, era muyita maama. So kyekyo bannange, oba kati ani ayagala okujja atuwe ku bubaka bw'obukungubaga? Bambi abadde mukazi mulungi atalina mutawaana gwonna, ayagaliza. Magi abadde ayagaliza, nze nkugambe yakuba ddiiri, sente ezo za Doni Nassa, sente zaali zigenda kumwettira. Oba okitegeera? Naye ng'ate nze namukkakkanya nga buli lunaku njogera naye. Oba okitegeera? Nga njagala abiveeko, era n'annyamba, n'awuliriza n'abivaako, n'asetolinga. Yali badde yafa dda, kuba yali ayagala kwetta. Teri kintu kiruma ng'okukuba ddiiru ye sentensi ava n'olaba omuntu omulala ng'azifunye ate nga yazeeyagalira, ate ng'agabanga be, ate nga gwe takuwa. You feel a lot of pain. Kati awo we nnava ne nkwatagana nnyo ne Magi. Ate nga jjukira Magi yalinamuko kasente ngeri gy'ava mu famire ennungi. Nze ebbanga lyonna lye namala ne Magi teyangulirako kacupa ka sooda, kuba liwo abayinza okugamba nti wali onoonya ssente. Teyangulirako wadde kacupa ka sooda. Nga n'olumu gye tubeera tuzungidde nze nteeka amafuta mu mamotoka. Eddi obuzibu oyogera nnyo, toyagala njogera empola. Gw'oyagala njogera empola sijja kubeera nga ggwe. Nze natondebwa kwogera ate njogera mazima, oba gakuluma oba tegakuluma. Kati nze mmanyi waliwo mikwano gya Magi abayinza okuvaayo ne bagira lwaki oswaza munno, simanyi mulwadde wa sikoseero. Abadde mulwadde wa sikoseero. Nze ekyo siyinza kisazaamu, wadde abadde sister wange. She has been sick. Mwogedde leeta ate lwadde oyagala twogere nga waali. Omuntu bw'abeera wayitaaga protection. Emily Smith ogamba otya munnaaye? Omuntu bw'abeera ng'akyaliwo aba yeetaaga protection. Tubeere bantu bakulu. Oyagala twogere nga amaze nga tannaba kufa. Omuntu yenna yeetaaga protection. Kati avuddewo, nze nkugambye famire ya Mwami Mayanja yali teyagala guluneedi, era baakola kinene nnyo Magi okwawukana ne guluneedi. Ate n'abantu abali e UK ababadde close ne Magi bakimanyi nti abadde mulwadde wa sikoseero. Lwakuba nti abantu abamu tebalina guts zoogera mazima, batya musimanyi omulambo tegwogerwako bibi, eyo enjogera ya kijega. Omukazi abadde mulwadde sikoseero, ffenna tumanyi omuntu omulwadde wa sikoseero tawangaala. Era Magi abadde awangadde nnyo, kuba ne bw'obeera ng'oli mu nsi za kabi zitya, taatawo ne baba alina bikutya bya ssente, omubiri gukoowa. Oba okitegeera? Ate sikoseero si bulwadde tebuwemula, kubanga sigamba nti yabwenoonyeza, wabula mukazi wattu yazaalibwa nabwo.
tebuwemula wabula kye tuba tukola tumusabire mukazi wattu awumule emirembe mbabuulira abadde mulungi abadde mukazi mulungi nga talina mazi ku muntu yenna ate nga atemera abalala empende okufuna kasente oba okuyitawo kubanze gwe mulaba namugaana rabadaba nga nsinzira kuli omusajja rabadaba gwe yatta gwe yafumita ekiso n'afa naye omukazi oyo okumanya alina omutima yalemerako paka lyatuusa rabadaba Bungereza. Okitegeera ate Maggie abadde akuze by the way. I'm sorry to mention. Kubanga nze nasisinkanira Maggie yalina emyaka 29. Kati bw'ogattako emyaka giringa 6 oba 7. Maggie abadde emyaka 36. Tabadde mwana muto. Kati omuntu emyaka 36 nga alina sikoseera aba awangadde. Oba kitegeera nedda family ya Rabadaba nnungi y'abagagga naye omuntu yatwala Rabadaba e Bungereza yali Maggie. Sinakugambako nti baavu. Sinakigambako. Nkimanyi nti bagagga naye yamutwala e Bungereza yali Maggie. Omanyi bannayuganda bo bazibu bawulira nti no gundi yatwala gundi kati golooza nti no gwe batutte family ebeera njavu. Nedda. Family ya Rabadaba is a fucking rich family. Naye Maggie yamukolera empapula yamutwala. Oba okyagala oba toyagala kukiwulira. Ekyo njagala mukimanyi. Katono wulira nti taata we yamutwala. Ebyo oba Rabadaba yabyogera musiru. Teyayagala kuwa Maggie buyinja. Ate n'amala akyogera nze kennyini nja kukwata empapula za Rabadaba ze nnina wano nziteeke ku social media muloke mukakasa nti Maggie yamutwala. Kubanga nze Maggie bwe yali akola empapula ze ezimu nze nazikolera wano ku kompyuta yange. Taata we yamutwala ddi? Taata we yamutwala ddi? No, Maggie abadde 36 oba 37. Simanyi bulungi naye nga abadde 36-37. Kubanza we namusisinkanira yali 29. Bwe yaŋŋamba. Nze sijja ku oba njogera nnyo njogere. Gwe tompuliriza. Gwe nkuyise. Gende oliire eri amazigo. Nze sikumanyi. Naye ate gwe ommanyi. Oba okitegeera. Omanyi waliwo abantu abajega. Gwe nze sikumanyi gwe ommanyi. Ate I don't want you. Ate gwe onjagala. Kuba y'ensonga lwaki ova ku page yange. Oli ompuliddeko nga wali olabyeko nga nkuweereza request. Gwe nyiga mu bafollowers bo olabo bamwendi. Did I follow you back? Did I follow you back? You're just stupid. You're silly. Gwe onfollowinga nze sikufollowinga. Kankuyambe nkublocking n'okublocking. Oma mulindeko mala okublocking ono mazi. I've blocked you. Omanyi abantu bajega, abantu basiru, abantu abamu balowooza nti ekimuzibuwalira n'abalala kibazibuwalira. Munnange nze siri grade zammwe lwakuba ffenna tuli ku social media ate nno mu byonna ebyo. Yes, naye nga bannange kyekyo kyenjogeddeko ekitono kye mbadde mmanyi ku Maggie byonna mbibabuulidde.
ekinyusi sente za Doni Nasa zaali za Magi. Doni Nasa n'amusinga akatiba. Ennyumba Magi afudde tebannagimuwa nga bagimummye. Maama yaweerera abaana ba muwala we. Teri nusu n'emu eva mu Mayanja family. Ekyo nkibabuulidde amazima. Magi abadde ne sickle cell. Bye bintu bina. Kati abalala bonna bye bawandiika simanyi musujja simanyi sirimu I don't know. Nze njogera kye yaŋŋamba nga ye. Ate ekirungi buli muntu awangadde ne Magi abadde akimanyi nti mulwadde. Oba okitegeera oba abadde ne sirimu nga bemuwandiika oba abadde mulwadde musujja I don't know. Simukeberangako ekyo takiŋŋambangako. Nze yaŋŋamba ekintu kimu sickle cell. Ate ng'okusinziira ku ntegeera yange ng'omuntu omukulu mmanyi nti omuntu bw'alwala sickle cell kizibu okusukka emyaka 4. Era omuntu awangaala ku myaka 4 ne sickle cell aba akaddiye. Oyo bamukolera ne pate. Nee, you've got it. Varför? Jag ska läsa något. Men har du inte din dator? Jag använder denna stora dator. So, ekyo mikwano. Pozi ngali wayagala okwogerako bonge mu wanaani aliwo. Ekikulu mwenna kati bambi engeri gye muluddewo nga muweereza request. Abamu kati Jaka kyono. Jaka Nabwami. Mayanja unfiltered. Edinze. Okay. Kanonye Mayanja. Mayanja tunaba kumpereza request. Tolimu. Okay, uno nkulaye. Ne Emily Smith. Kati Emily bannange. Kamala okuleta ka sister kange. Kamala ko Emily. Dinda kumala okubuuza ku Emily. Annaye musajja gwe. Oli otya ka sister ka oli mutuufu omukyala abadde mulwadde wa sickle cell. However, bo kye batamanyi nti nno omusujja guno gw'ennaku zino is the worst enemy ku bantu ba sickle cell. Gubadde tegusobola muleka nga mulamu. Kubanga already obulamu bwabwe bubeera bw'amagi bwakwatirira. Kati bambi we yayingiramu guno omusujja waliwo omusujja omukambwe ennyo ogubadde gutambula ennaku zino. Kati ogwo omusujja gwe gwamukwata naye nga ye abadde mulwadde era Edi byonna byayogedde bituufu. Ate omukyalo era nga Edi bwayogedde ye yaleeta raba era ne audio tuzirina wano. Okitegere. Tewaliwo Edi kyali. Nenga how are you Emily ng'obadde ombuzeeko sister? Ye maama ng'onyirira wava ku buugi. Kolayika wava ku buugi. Emily ng'obadde ombuzeeko sister? Obadde mu bitabo? Ndi eyo noonya ssente ze ntegula nange. Osooka bw'oba olina ky'otegula osooka ne weewummuzaamu. Agoge mazima. Omanyi bw'oyasama ennyo bayinza obbirinnya munnange. Oli smart. Naye ng'abantu obabuulidde mazima jase baagala kukkiriza. Omanyi gwe omuntu either akwagala oba takwagala naye ng'ezzima oli kasuseewo. Yes, agoge mazima. Omukyala yabadde mulwadde nga Edi bw'abagambye ate naye era omusujja is the worst enemy of people who have sickle cells. Ate omuntu abadde atambuddeko of course there is medication yabadde asobola controlling obulwadde because muntu aliland ate si munaku. Okitegeera. Anjogereko ku ky'obulwadde. Mayanja linda kati ni Emily star. Ng'ompanise nnyo naawe. Si ku nsonga gye tuliko bannange. Nedda Mayanja linda ko. Wambulokingidde mu AI. Obuzibu nawe oyogera nnyo. Mayanja nga mukambwe. Wambulokingidde mu AI.
Wamukubye kibuloka. Emily superstar. Emily Serebu. Mutwala nze ndi ku nsonga eri yabiŋŋamba kuba nze mulinako oluganda ssebo. Oba yabitulimba simanyi. Bada. Bada alimba ne Udio Wezi omukazi yamuleeta yagira ku marriage gundi visa yagira ku spousal visa Eddie abimanyi yabikola paperwork. Out. Ono musiru naawe. Eddie yakola paperwork yagira ku Emily va kubajega. Oshege ne wobera mugagga nange nva mu privilege family naye twanoonya visa emirundi nange egane sente zonna nga wezi oshege ibyo ebyokubeera omugagga tebide ng'osaba visa ebyo tebyabimanyi okitegedde ate kati mundanga abantu bo tebaagala kuwa muntu max gundize credit ze ne Udio Wezi omukazi ng'ayogera nti nno bwe yamala omuwa empapula n'amukyawa biki Udio Wezi bambi okitegeera ne bambi afudde nnyo omusujja ogwo baguyita batya Emily waliwo omusujja ogw'ennaku zino mukambwe nnyo era if you're traveling these summer holidays abaana making sure bakuba akayiso ka malaria oba bamirako akakerenda ka wiiki omusujja ogwo mukambwe nnyo in fact most people abagukwatibwa abasinga bwasangibwamu ng'ali immune system ye nafu gumulya bazungu bangi waliyo n'abazungu bemmanyi abadde ku holiday Uganda baafiirayo bulwogo omusujja ate bo nga bato gwe omusujja ogwo guli mu Afirika guli buli wamu bwe tunuulira Sweden oba tewaliyo nsiri tezitanse okujja lwakuba tezirwazo naye gyeziri teziriyo abantu batanse okola vidiyo nga bazicomplainingako gyeziri kati omusujja ogwo munnange naddala Africa gwo gulwaliza ddala era nga nagwo guva mu nsiri oba gwe guno ogw'Ebola era bagutabudde nnyo n'Ebola era omuntu we gumukwata asobola n'okumala emyezi ng'ebiri ng'ali ku kitanda bw'abanga mulwadde obanga immune system ye erilo oba kangamba alinamu sickle cells oba alinamu HIV nga talina controlled medication oba alina diabetes ebintu bwe bityo ate abaana abato gusobola n'okumala omwezi era oba teweegerereza omwana akufaako baana bangi bafiiridde ne ku masomero era mwe abali eyo omwana wo kasaba gamba nti alina omusujja mukimeyo omujjanjabe muve mu byekusaaga yes Oganda Ebola baguconfusinga ne Ebola ne guli omu kugamba it is very confusing naye gutta ebyaddala it's just that most people are not aware of it era ogwa semagi ate nga the worst enemy to people who have sickle cells is musujja any type of musujja kasagu mukwata it is ayinza kwegamba abeera kale bwerebwe kati ate ogwo omusujja we gwamukutte that is why people were shocked nga balowooza nti nno baafudde kyo oba bassemuse oba bitya no it is omusujja ogwo ate giving the fact that kino abadde ne underlying gundi problem bambi abadde tasobola kusomoka bambi is too sad ate nga bambi kabadde kakyala kalungi nga tekayina futwa talina mbwa ali so flexible teyeeraga okitegeera bambi naye Eddie onyiridde ennaku zino ba Rita akuliisa ki anti kati Emily otandise Rita yakujja ku buugi nakulabanga weetaddemu ssente ne ngamba Emily yakoppa Rita kaggwa nedda muganda wange anti kati olaba gy'owetedde tuli mulumbe ate kakati oleese gundi tuli mulumbe Eddie naawe anti mwenna muli basisita bange ate mwenna mwakikola lumu olumbe luwe ekitiibwa naawe nedda Eddie amasavu mwakikola lumu basisita nedda Eddie nze amasavu gaali mangi saakopa bukoppi amasavu Emily olimba Emily tewali munene nali munene nali tuuse mu 88 is it yes ate nga ndi 5'6 ate ndi 5'6 nali njagala nnyo gundi yo size gwe Eddie munyumirwa amasavu naye nze ndi eno mu England ebyamasavu tebikola ate n'ekirala nze laga amasavu gaali gandeetedde ne pressure kati ezo zonna zaagenda amasavu gaali gandeetedde pressure
nga galetedde hormonal imbalance kati eyo nabyagenda nze saagenda ku kiso nakozesa akayiso ka manjalo ke nakozesa. Kati manjalo yakola atya? Manjalo ye kyakola bw'omukuba yeewa once a week agenda straight mu masavu ba musaayi. Kati kati ye kyakola obeera owulira kugamba atrikinga bwongo nti oli mukufu. Ate kati bwagenda ku hormones ezo nazo n'abeerako engeri gyazitereeza bwagenda kati bw'oli ekintu ekitalina kubeera mu mubiri gwo odduka n'oba osesema oba emmemme kusindukira kugamba akugoba ku mmere gasiya yonna n'otandika okuwoomerwa vegetables nga ze zikuwoomera okitegeera. Kati ekitegeeza Emily gwe tebaakusala ku kyenda? Tebansala ku kyenda, tebalina kye bankola nti nti nno omubiri gwange nze gukyali mugumu ate namira collagen namira ebintu ebirala ebisigaza omubiri nga mugumu ne gutakulukuta nnyo biri bye bakulukuta ndiyo kitegeera. Naye nze sinnaba kutuusa na of course time weneetuuka nga ndi wakwekanika of course nga ngenda neekanika ekyo sikiinaako buzi. Kyoyagala kati Emily osobola okuddamu okuzaala osobola okuwolodinga olubuto? Muganda wange sente ze mmaze ku buno obuyiso sisobola kuddamu kukwata mbuto. Naye ngamba nga osobola okuwolodinga? Kati siina kye nneekola era mba nsobola bulungi okufuna olubuto. Nga lwaki ne? Mba nsobola bulungi. Ogambye akayiso ka buli wiiki? Akayiso ka buli wiiki ate edi akayiso kano kye kalina omanyi bano abantu abalina gundi abalina hormonal issues nga tebazaala balina PCOS. Akayiso kano katereeza PCOS issues ne bafuna embuto. Okimanyi nti kajjanjaba n'abatazaala bano abalina ebigalanga embuto zaagaala. Emily akayiso ako mu za Uganda kali ku mmeka? Akayiso kankebere wano akayiso ku za Uganda buli wiiki 25. Emitwalo 25 mu za Uganda ate mu UK kabbeeyimu okusinga ate Uganda. Ekitegeeza Emily mu Uganda weeteekamu akakadde buli mwezi? Ng'ate lwaki nedda ate kati nze munnaye nze nina eggulu lyendaba nti lyerino eggulu lyange lyakunsi wema njagala kubeera nabutono nga nnyingira obwa nabutono. Kati ndi ku bwa nabutono omukulu yasooka n'ayomba nga amisinga amasavu ne mugaago nti nvaako. Naye nagenda okulaba nga nabyo byali byakweyisaako ku butono naye kafiga konna kyekyo akabuto kaddayo. Kakati kambuuzeemu Emily. Omuntu atasobola katugambe bannaffe bano abakola ku mareediyo oba abakola Uganda ng'afuna kinaana ku kakadde asobola Medicaid? Medical olina okuba nga olinamu kasente ng'ate tobulwa kyakulya. Kubanga akakadde kagenda bugenzi ku mpiso tekuli mmere. Tekuli mmere, tekuli ate n'akakadde okabalidde ku gundi ku mitwalo 25. However, dozi bwe yeeyongera kati dozi ziri mu gundi milligrams. Zirimu milligrams kakati wogenda ku 5 mg otandikira ku 2 mg yeye 25. Kati ate wogenda ku 5 mg eyo ya 3. Nze nakaikuba paka ku 15. Kati 15 akaisa aka 15 akomwezi oba kali milioni nga mekezo wa bili kitundu oba 3 akaiso kano 480 I think kandabeko wano. Kati bw'okeekuba ddi okwekuba endala? Buli wiiki oba olina okwekuba buli wiiki gwe kitegere nti oba olina okumaintain. Weteekamu milioni zimmeka? Sibala nakubala Edi kubanga natandika last year mu July. Natandika last year mu July summer holidays nga ziggwako. Kati natuuka Edi nga amabere gaganye okogga. Nedda natuuka nga olubuto luganye ngeno yonna wakoze nga olubuto luganye n'amabeere nga nina okusigala nga ndi ku high dose olubuto ne lugenda ebbere ne ligaanirako nemezaamu. Ngamba lindamu kati Emily njagala abali kuno bambi bayibe kyogamba ogambye nti weekuba 15 milligrams. Nagyekubira emyezi obanga 7. Kati eya 15 milligrams eri ku sente mmeka mu za Uganda? Ansooke njibalemu wano. Za Uganda lindako
Kansoke ngende ku posta ya doctor. Bannange omwavu wakufa. Era omwavu era abaafa bufe munnaye ate kati waliwo ekyokukola munnaye. Omwavu abaafa bufi bambi tewali kyakukola. I think bannange omwavu wakufa Joel Sparker TV. Kati 15 milligram buli wiiki 450k buli wiiki. Emitwalo 4. Kati buli mwezi 1.8m. Wakagyekubira emyezi emeka? Nze 15m nagyekubira emyezi gyali 7. However nze nakozesa ate ye UK. UK nga ya bay emyezi 7 nga buli mwezi weteekamu million. Omwezi 7 nga buli mwezi weteekamu M8. M8 ate nga natandikira ku 2.5 ezo gyali mitwalo 8. Kakadde kamu kitundu kamu 4 kamu 6 then nesibira ku 1.8. Ane edi okusinziira nti oba owonye ebirwadde byonna n'amasavu gasiya buli byonna. Ne wali okyali muwala muto tonnabanga tonnabafuna galwadde. Nali ntandiza ofuna entunuusi ono omwana eyasembayo yanfunisa entunuusi. Ozimanyi eza prila gundi. Ekitegeeza Emily omuwala nga ye tannaba kumaliriza kuzaala osobola muwa amagezi n'abyekola. Absolutely. Nkugambye Eddie, ezo empiso ziyamba n'omuntu aganye okufuna olubuto. Okubalansinga hormones. Oba omuntu ayina imbalanced hormones aba bafuna ebigalanga ne bibaluma nnyo. Okitegeera. Ayamba hormonal imbalance, ayamba okujjawo okutereza sukali, empisa eyamba okutereza blood pressure, so many benefits. Ate bw'abeera nga ayinamu ebirwadde nga bisikosero biki? Not ye empiso ye focusinga ku those 4 things. Of course kakati side effects zigenda kubeera kukogga. Okitegeera ojja kogga because amasavu gajja genda. Bw'oli emmere omubiri gwo how do they say it? When your body doesn't need that food, or if that food is very dangerous for your body, empisa eri making of sindikulirwa emmeme kubanze nava ku bintu ng'ennyama simanyi akine ezo waliwo emmere gye navaako amagi nagavaako nga buli woga lyako ng'emmeme kusindukira ng'osesema nnyo nga kwegamba omubiri gugenda gukugoba ku nonsense food eyo gy'oteetaaga. Kakati ogambye nti amabeere gali gaganya okukogga n'olubuto. Enkudi ekogga. Enkudi wala yekogga era kakati yeyo disadvantage yokka. Ye disadvantage ate tekogga kungulu kwokka ne munda. Edi oddayo nga virgin emitawaana gye mpitamu ogimanyi gwe okubeera nga nafumbirwa ono omusajja alimu omusayi gw'aba Scottish ne Jamaican. Kati awo okka we nasanga obuzibu gyali mitawaana. Ne bannange Emily Wasiro. Omanyi muscles ziriwe zaali wanali omunene nga zibouncinga zeekoonako bwe zishrinkinga kati zashrinkinga bannaye giba mitawaano genda ku mikolo. Oba olina okufuna emperekeze ku mikolo enkudi ekoggera ddala gweno ddaawo oseki. Kati ye disadvantage yokka nti enkudi ekogga munda ne kungulu. Kati bw'oba olina omusajja nga yabala giba mitawaana biwoobe byerero oba olina okufuna oba olina okugenda neki n'emperekeze. Ate n'emperekeze omanye ekyo ekifo nakyo kirina kwegamba nayo what is it called is a whole lot of kingdom. Ekifo ekyo kirina kabaka kirina Nnaabagereka tekireetebwako gundi tomala gakimanyiira. Kati emperekeze eyo bw'ebeera nga ya kisiru egyo miggo. Ye disadvantage gye nakifunamu wallaahi. Ebirala byonna nsobola okubikumiikiriza naye awo. Ate okumanya bannaye okumanya ekintu kikambwe n'essajja lye tesobola kuwonya kintu ekyo.
Ayayaya. Gwe kirabe lwaki obufumbo bw'abantu bwe bakogga lwaki bufa? Obufumbo bwa omuntu wabanga okukogga kwali kukanike kati ng'okwange nti kwali kwa mpiso. Oshegera bwe kubanga kwali kukanike nga kwali kwa mpiso ng'okwange. Muganda wange. Nabunye koggera ddala mu maaso ne munda. Maso zizo nazo zifu. Ekyo kyokka. Era mangu ku speed yali akoze paka kwana mu mukaga na yangu amangu okuteekateekako kilo. Nentuuka ku 5 mwe munga nfa. Wakogga n'ova mu 8 n'odda mwana. Nadda mwana mu 6. Ebirala byonna byonna nandi bigumiikiriza naye enkudi yakogga neggwaawo ne munda ne wakogga. Nga ninga kana kato. Kanda wange. Ate sasooka kitegeera naye we nakitegeera nti embeera bwetyo nayangu amangu okuzaako kilo zange ne ntuukako wentuuse ne ngamba era awo si wabi kuba ate eri mu 8 sikyasobola kuddayo muganda we kuba wardrobe zonna zaaki okitegera muganda we bannange ndowooza muwulidde empiso ye terina buzibu naye olina okwepimira nti no kasita oyita wookoma si nkudi yokka n'akabina kasigala ka viewers. Buli kimu kikuggwako. Nkugamba nti amabere ge gasinga ge gasembayo okuva kati akabina kasigala ka viewers amagulu ne gabeera ga AI yembeera gye tuli naye nga siwe tutava. Wafuna omukisa n'obanga tolina musajja munna Uganda. Ate nga n'ekirala nga sibeera na Uganda kati buno obutono bwange obwa AI bubwe buno obutambula eno first of all sikyasobola kuddayo mu bunene kati kubanga wardrobe zange zonna nazikyusa it was very expensive. Okitegera kati Emily engoye z'abanene baziseera. Engoye z'abanene tebaziseera naye however engoye z'abatono baziseera ate si nnyangu kufuna pozi oba olina kgenda mu by'abato ate nga si ye design yo. Ekitegeeza essaawa zino Emily ng'ogyeko eddagala ogyeko empiso you are very expensive to maintain. You have to change your wardrobe whole wardrobe. Ate nze nayambibwa nti omubiri gwange mugumu nti saayiika nti omubiri tegwayiika tegwakulukuta. Ate nga wali mulamu. Waliwo okulukuta omubiri ate ng'olina okugenda ku surgery okusikaaga ensusu eziba ziyiseeyisa ate n'oddamu n'ozitunga. Waliwo ekyo. Waliwo okugenda okukola amabeere. Gwe kakati ate eno gundi gyaliko gwe bayita simanyi Diana Nabatanze eyokukola figa yeebeera etya? Aliko eriwe yakola figa. Nga yagitandika ddi? Simanyi. Kubanga Diana abadde ne figa. Aliko mpiso ya buli wiiki naye. Mpiso mpozi nga yakwekozza. Naye eyokukola figa tebakulima nti waliyo amajani ge batunda akina bitimbu ebikoza mpiso. Mpozi na sajjale na mpiso. Kati ate zali kye yakoze ky'okusika face nebeera ng'ey'omwana omuto agikola atya? Aba agenda ku kyambe bakola different types of surgeries. Omuntu aba akuze. Oba okuze ate nga ne face etandise okulukuta. Kati oba olina okugenda ne basika bino ebinyama ne byambusa weebati ne babisika eno mu mba ky'oba olaba yapapa okuteekako make-up face n'ekulukuta face n'erabika ng'akamenke bwe buzibu. Kati bwe wayitawo akabanga enkanyanya ziri tezidda. After 5 to 10 years zidda. Kabeere BBL zino zibakola ne bateekamu amasavu. After some time ebbina erimu litandika okugwa olubege neddala kati oba olina okugendayo ne baliddamu ne balipikamu amasavu ne liddayo kubanga gaggwa. Jjukira kati akabina ako kalina muscles. Oluusi obunene buli we baba tebakuzaala na kabina
muscles zo ziba ntono codinga akabina kati akabina kali katandika either katandika okogga kubanga n'amasavu nago oba olina okuddayo bwe batunuulira omuntu ng'agenze n'akola eyo BBL oba ey'amasavu after some time abanga atagenda ate ng'ogikola ya bbeeyi okitegeeza sibalinaako buzibu bwe baba baagala ezo figa anti kakati ŋŋamba kati ate gwe yiyo kyenjirabyemu ekirungi gw'osobola okuddayo ku sayizi yo ng'obadde ogyagadde. Nze nsobola okuddayo ku sayizi yange bwe mba gyagadde nsobola wakati gwe oli ku nnomo. Aha naye Eddie tubeere b'amazima ngenda kuweza 38 mu October kakati nga lwaki mba nkola ekintu ekitali reversible ebintu ebitali reversible kantuuke mu nkaaga kale kati nkutegedde bulungi kitegeeza Emily wakola choice entuufu nedda buli omu akola choice emusuutinga ne speed abantu abamu baagala speed anti kakati bano bannyinaffe abamu be basala ku byenda ekyenda tekiddamu kumera. Eddie ani akugamba nti tekiddamu ne kimera kiddamu ne kati basala kyenda bakendeeza lubuto kati olubuto luli bwoddamu n'ofwankuza luddamu oluusi ne lugejja oluusi teruddamu. Emily nina gwe mmanyi yagamba nti no bakendeeza ku kyenda kye eyali alya kwota n'abeera ng'alya mmiri kwota. Anti it is very possible but for some time nga ekyenda baakakisala mu bupya nze nange nina banti nnyo bemmanyi abaze mu inbox bangamba Emily tuwe contact ya doctor tutandike manjalo twakola surgery ne surgery twazzemu gejja era nemba wa contact ne bagenda ku mpiso kubanga surgery olubuto lwaddamu kubanga olubuto lulimu lastika gyoyongera okulupakira luwonga lugaziwa eringa baaluuni okitegeera kati eddamu negaziwa omuntu n'addamu n'akola kinagejja abamu balina chance nti olwabwe teruddamu naye it is because era baba bali akatono kati muscles z'olubuto luziri ne zitaddamu ku stretchinga ate waliwo be basala waliwo be bateekamu ka baaluuni kati oluusi abamu balya nnyo ka baaluuni ne kata oluusi ate ne lyebuuka buto ne batandika kulya buto. Bamuteekamu ka baaluuni? Yes. Bakasibako weebati. Kabeeranga ka baaluuni okuziba emmere weetuula kati n'abeera akutta mangu. Okitegeera? Naye oyo gwe basaze ku kyenda batasobola kuddamu kolodinga lubuto kuzaala. Ate nga lwaki nedda abantu bagundi basobola bulungi nnyo okuzaala ate baba basaze n'abaana. Baba tebasaze n'abaana olubuto luli eno lwa mmere n'abaana ali eri wansi. Anti omwana ajja kukulira mu lubuto. Anti embuto ziri bwe ziti waliwo olwa n'abaana waliwo n'olw'emmere. Okitegeera? Kati olwa n'abaana has nothing to do with lwa mmere. Okiraba kiringa okugamba nti omuntu omutono tasobola afuna lubuto olw'okuba akabutoke katini. Okay. Kali akagendamu emmere baba bakakendezeza bukendeeza. However, buli surgery yonna era ekuteeka ku risk ku bintu ebimu kati era ng'ezo embuto era eteekawo risk. Okitegeera kyo obola nze saaji papira nagamba wange kansooka enkozesa empiso no bwe nayegaana ng'awo ndyoka ngenda ku ekyo naye however tekyatuuka awo kati ate ne kilo ze nalimu era zaali teziwaranti ng'agenda ku kiso Eddie. Ng'awo nali sinnatuukawo nalina kubeera mu kilo nga 15 genda ku gundi ku kiso. Ate waliwo abalala be nawulira nti babajjamu embiriizi eno n'eno. Anti abo bazzalwe be bajjamu embiriizi kakati that is their choice. Kati yezzalwe ye waba yasalawo bamuggyemu embiriizi oba tofuuse mulema. Era oba ofuuka mulema at some point. However, kati abanoonya kafiga kanumba Eddie. Kati nga balina kutulamu mbiriizi. Eddie mwe abasajja muli kaweweevu. Kati wava ku buugi wuyo onyiriranga kinyanga toyina kiweekozeeko n'enkanyanya zonna zaagenda. Naye kati ffe abakazi tulina ogwekanika. Okitegeera? Ffe abakazi tuba tetulina choice wabula kwekanika kubanga bw'oteekanika
tetugenda kubeera mu mulembe gw'abazadde baffe baalinga myaka 4 naye nga bonna balinga abali mu myaka 6 basiba gomesi amabere negeewuba obwavu biki ebyo byonna kati mulembe mupya mission ya butakaddiwa gwe kiri oshegera ne munnange wandabikidde bulungi omanyi Emily amazima sijja kukweka nze nali saagalira ddala muntu yeekola ebyo naye igwe ne Rita kagwa mulina ennyumira gye munnyumira mu Rita looks good era omuntu nawe kennyini you looking nice. Nze ate ndi happy Eddie nze kubulire ndi happy nze nali sambala kundi show nga sambala buno bushort naye bwensibamu nga ntagala butagazi kugamba oba kiki banange Eddie walito wematira bwematizi naye ate munnange omubiri gwe gwali class tewali munene nnyo nga Rita asaali munene nnyo naye natuuka oba kiki natuuka nga woomanyi nti olina kyonoonya munnaye oluusi webo oluusi obulamu bubeera nga bubo ate n'ekirala otuuka n'onoonya mu wardrobe engoye ez'oyambala ezajjaayo olubuto ezakola biki ebyo byonna kakati biri out kyonna kyotaddeko ng'oteekamu new stock nateekamu new stock kati muganda wange enkadde baziteekawo lwaki tozituwa ne tuzigabira abeetaaga naziweereza dda byo byonna naweereza dda jjukira nina orphanage ate nekira nina n'abakyala eyo abakozi zonna nabiweereza dda kati ate nze nabonabona nnyo Eddie kuba buli size gye natuukangako nga nkyusa wardrobe kati it was too expensive for me unnecessarily kubanga nali sinnalaba size jengenda kuba nali manyi size nti njala ntuuke kale nga mu 6 however natuuka mu 6 Emily kambuuzamu kino kiringa kiri stupid naye njagala nkitegeere kati empisa ye ekukozza n'ekigere ne size ye nga tonogikyusa ne size ye nga tonava ku size 6 nengenda ku 5.5 yes nenga tekyuka esavu liraba edduka libeera buli wamu nze nkugambye nabunnya nakogga mu maaso ne munda ekintu kyenneekanga ennyo nga nali sikimanyi ate muganda wange kyantuukako nze nali sikitegedde ngenda Uganda ngenda okukomawo tugende ku mikolo nga omukulu akyayingira ng'awantu waziba wakogga nalina funa mperekeze nalina funa y'amalusu waliwo emperekeze zino ez'amalayo baziyita ziprecede ezitayonona gundi kyalo ekyo omanyi ekyalo ekyo kirina amateeka muganda wange tomala gakiteekayo oteekamu malusu asidi oyagala maama egyo giba miggo osobola okwetakula ne byotomanyi osiibwa ne wootomanyi nti wasobola okutakula ne wakusiiba ne bannaye omuntu wafuna sente eno era munnange sente ekukozesa ebibi bannaye Eddie era sente eyinza okukozesa ebintu byotolooza nti obeera bubezi bo alina okola ekyekisinoga naye kati oba kino nakoze kyaki kubanga sente okalina nedda n'ekirala twava ne ku black taxi Eddie twava mu mina ebintu by'okuweeza famire zaffe Uganda kati sente tuzeeteekamu abantu munnange bangi balabuse twabivaako kubanga twategeera nti munnaye bantu batufuula dda cash cows kaakati sente tuzeeteekamu ne famire zaffe kyovula nga tukola ebyekisiru naye tulaba nti Emily abantu baali bagwagwa bugwagwa kati Emily obeera Bungereza n'abaana bo nga lwaki mu butuufu weekomiitinga n'obeera nti no everything kyofunye okisindika Uganda Eddie natuuka ekiseera nga buli app yonna yangoba lwa sente z'empereza natuuka ekiseera nga Sendwave yangoba World Remit yangoba ne PayPal netandika okumbuuza accountability y'essente nga bampereza statement waliwo statement gye bampereza omwezi ogumu ne bampereza £2,000 egya pound nange kenyini nentya but also I have a charity so ekyo kyekyantaasa mweyembera nti munaye nina charity nembawa paperwork ne license na buli kimu naye natunuulira statement zange nga buli app yonna engoba buli wentuuka ku £2,000-3 nga baŋŋamba no bring simanyi biki leeta kino ate oluusi oba tuyagala charity yerimu ba members bameka boolabirira
erimu ninamu abakyala bange bataana balabirira abaana nze ndi kuba orphans. Ngambo inamba members bameka. Bolabirira bonna ngogasseko n'abakozi. Nga 3. Ate bakende. Bakende kugwe. Ate luli bali bayimiridde kuunze ate nga ne family nayo. Extended family simanyi senga, kazini, ani bonna ku mutwego. Nga ate bayina emotional blackmail. Anti gwe biki. Kakati abantu abo go basuza go bawa accommodation balabirira buli kimu. Nze mbasuza. She keeps on using the Febreze spray. Nze mbasuza nze mbalabirira era Mukama naye wantaasizaawo nti niwe mba nkoze ebyekisiru. Ambikako kasubi n'agamba omukazi ono kanjira akyabeera olwaba. Kumacha n'ofiisa yo member. Muganda wange tekinnantuukako naye nakyo kirooto kyantiisa nnyo tokyogera nako muganda wange. Kiba kyantiisa. Anytime you expect it. You expect era you do the needful. Era ne mukola bukoze emikolo. Omwana waba alina ba family be abakyali balamu nga basenga. Biki you invite them. Muba ogundi autopsy report. Biki omwana afudde atya. Bwe bityo. It's just normal. Kiringa okuzaala. Nafunayo n'akaana. Kale ko bakaleeta kato ka myaka 14 ne bakaleeta n'olubuto. Nira kazaala kwegamba we get challenges like anybody else. Kwegamba kato ino omuzzukulu. Banji. Andi webale kulabirira bantu. Tuli wano tukola ebyekisiru ku internet ne tuli bamaama baggwanga. Thank you very much. Mukama kyobola batubikaka akasubi. Ate kati Emily neyongedde okwagala wetaaga protection y'amaanyi. Kuba kati abo bonna abaana bali kuggwe, abo bonna abantu bali kuggwe. Era ekintu ne kimbaako baba bawedde. Bambi. Baba bawedde. Era bansabira nnyo. No, you need protection. Wakati bwotebezaamu Emily nakulabirawo ng'olabika olina omutima omulungi. Amazima waliwo lwe nagenda e Uganda waliwo kivubuka bakiyita simanyi Joseph Bloga. Bannange ekisajja kyantuuza ne kimbulira Emily. Ekyo kivubuka ekyo. Kikuyita mami. Munna ebyo bijja automatic. Kisinzira engeri gy'obadde okwatamu omuntu naawe obayina bakuyita daddy. Yes, naye ngamba kwegamba nakwewuunya nnyo nali sikikusuubirizaamu. Yambuulira ebikwata ku Emily. Nentya. Amazima olina omutima omulungi. Kanange tugezaako bugeza. Naye nga n'ebyekisiru nabyo tubikola. Naye ng'abato bali batya bo ababo. Holiday tugenda Portugal ku Muganda Friday naye bandi bubi. Mugenda Portugal. Gwe ababo bakola otya kati mu holidays tebakuuba. Naffe tugenda ku Friday tugenda Finland. At least naye kakati banaye pressure eba nnyingi nnyo ate nina banaye. Of course. Fe tuyita ku mazzi. Amazzi nedda muganda wange. Omwezi guno mukambwe nnyo Edi era wegendereze ng'otambula. Omwezi amato gafuuga manyi gali. Go gaamalayo. Obeera mu mazzi olinga ali mu fulaati. Olinga ali mu fulaati. Naye ekyo kivuddeko omwezi guno gulinga omanyi bagamba omwezi gwa June gwe gwa Sebaaseka gwe gubeeramu abafu. Naye omwezi guno nze guntabudde Edi. Abantu bafudde. Abaana accident ziringa accident. Bannaye walinga waliwo kisaddaaka abantu kyekinene ekijja bannaye. Omuntu ng'afudde. Abantu bafudde bannaye. Naye Emily family bagezeseeko ku lyato bajja memory tejja bavaamu. Sinnaguma. Next year. Amazzi gonga tyago ge mazima nagagendako lumu ate lwe nagenda mulingo oli ku TV oli ku ki kati labayo gye nagenda trama yava weti nagenda kuli Kenya. Ira tempenda oli mu Afrika ate omusajja yali atamidde Edi katatu bino njogera ku 5-star hotels ezitambula ku mazzi obadde ki kyalimu ekigundi kyalimu eki what is it called ekiyongobero nkyalimu ekiyongobero muganda bwange ate omwami naye omwami ye talina buzibu
Yali free n'eryato. Yali free n'eryato yetalina buzibu. Ate abaana. Abaana tebafaayo nzije mbatute gye bagenda. Ne mwana abaana baleetere gundi ennyonyi bazisiibamu naye bateekeko ku lyato. Ngenda bate nja kuguma. Ne Eddie bwe abaana bange ndeka nja sooka ndumbenze kanja genda ku gundi nja genda ku Mary first of all. Anti zino nyumya Mary. Anti gwogambye eryato. Anyumya Mary. Anti waliwo difference waliwo eryato ne Mary kati ogaato mwamba lyato. Actual sense liba lyato. Eryato lyo terina gundi. Mary yo terina buzibu era gye njo genda ko eryato nedda fona. Ha negwe Mary ogimanyi. Tubeera mulimu ebisaawe mulimu disco mulimu everything ekibeera ku everything obeera nga ali mu shopping biki byonna. Ne Portugal waliyo biki ebinyuma. Tewali nnyo just waliwo bagundi bafamire b'omukulu. Etugenda okulaba bazaala mu family. Bya family waliwo family member yazaala abalongo. Yazaala basatu. Mugenda yazaala basatu lumu. Kati bagenda bakolera party. Mugenda mu bya family. Bya family tebiina nnyo makulu. Waliwo okunyumirwa naye of course. Obeera olina okwefuga bw'obeera mu balamu bwo olina okwefuga. Emily kankusabe. Next year ogendeko Finland tolivaayo. That place is very beautiful. Weri wanyuma. Ensi yonna gye kuŋŋaanira. Naida waliwo abuuza wano mbukati Sebaase kaakola Uganda wokka. Toko muddemu. Gwe muddemu munnange. Wakulira Nasa na waawali. Sebaase kaakola Uganda wonna nedda kati kisinziira on your beliefs. For us twakulamu abagundi ngezizengero. Nga zibanyuma. Abaganda. Naye considering ndowooza waliwo global warming ndowooza kyobola Sebaase extending paka mu July. Ne bannange gwe naye wamu wali ebbugu mulingi. Omanyi tusiiba bukunya bedi. Emily omusana guyingira ne munjiro muliranga enju ewunya. Anti nedda. Nedda ebbugu mulingi. Era kati olaba yonna n'ennyumba tugigudde. Anti kakati it depends on what you anyway most houses in Europe are built to retain heat. Yes. Kakati because they are built to retain heat any sort of kabugu mugoba mu oven. Okitegedde. Osobola okunaaba emirundi ng'esatu naye ng'okyatulukuka. Ebya makeup byosooka ovaako n'oteeka wali kuba buli w'omuteekako oba waakamuteekako woti nga yakulukuse dda. Ate munnange n'emmotoka yennyini bw'oba ogivuga. Kwegamba kati mpulira ntya n'okuvuga emmotoka nga oba oyinza okubaluka n'ejja. Nedda kakati munyonyi mulimu gundi ennyonyi zo zibeera different n'emmotoka kennyini bw'oba ogivuga erimu AC ena coolant ena things to gundi. Kituufu n'engambo bannange emmere omusana gwaka kolasi n'omulaba ng'atemagana bw'ati. Gwegeza omulinnyeko n'obugere bw'ojja kiwulira. Ogenda kuvaawo n'amabwa. Bannange omusana gwase Europe leero. Kyensuubira tugenda okufuna omuzira. Omuzira gugenda nagwo okubeera mukambwe anti global warming ogundi ice oli owa gundi ali mu kumeltinga kati all seasons are changing now. If it's summer it's very very hot. If it is winter it's very cold. Buli kimu kibeera ku extreme end. Okitegeera. Ekyo kituufu. Kati tugenda kuddamu okulya emmere eya fridge eyitiridde nnyo. Okitegeera. Because when it's summer, you still have to keep your food refrigerated. Kubanga esobola okwonooneka ku speed. The winter is the same thing. Okitegeera. Kati omuntu olina amasanyalaze biru y'amasanyalaze mu winter tekusukkako. Bonna mu summer ey'amasanyalaze ebeera high. Mu winter eya gas ebeera high. Bwe bityo. Mu winter okozesa nnyo gas. Nkozesa nnyo gas. Okitegeera because gas ya heatinga ennyumba yange gundi central heating ya gas. Eyange kati owange agenda nnyo kubanga nina okuteekako gundi boiler nina okuteekako heating system. Ate nfumbisa gas. Ne boiler y'amazzi biki? Ne boiler y'amazzi ate kati mu gundi during the summer time masanyalaze ge gagenda.
I haven't figured it. Sinaba ne fridge ekola nnyo ku gundi mu summer. Ekola nnyo mu summer. Naye ate mu winter ekisinga okunde ndira amasanyalaze ye dryer. Ey'enviiri. Ey'engoye. Ey'engoye. Lwaki oyanika ku musana? During the winter times kati nino bana bato babambala akantu kamutonyako kati olunalujjamu n'akasuka wali mu kisero n'abange bwe bali oshegera ne bannange emmira abaana b'e Bulaaya tebakuzika ye mama n'obasomesa nga batuuse ku myaka 18 nga tonna bafuna social services aweebikkako kagoye booti okitegedde ate abamwe ab'estudeni bakambwe edi ng'omuntu ali singo ayya nkugambye eno okola akantu katini nnyo ne batakuwoni ng'olaba motoka ng'epaakinze ng'abaana babanona edi kyekyansigaza okubeera nga nina dual citizenship nti omwana owange kasitaana ndalukako nja mutikka mutwale Uganda asomere Uganda naye nga tomulabudde nze owange tuteesa kati jjukira nina abavubuka babiri first born ali 15 second born ali 13 batuuza ne bagamba if you misbehave straight to Ugandan schools bakuba emiggo bali akawunga bali ebijanjalo I tell them everything I do banange nasomera mbisuula yes ate bagenda Uganda ate kati bw'obatwala ate gwe oddeyo e Bungereza inzira ye Bungereza butereevu kati bakubuuza what happened. The only difference, nze nina dual citizenship. Jukira omwana w'e Bulaaya inheriting a citizenship y'abazadde be much less bange bali British, balina British passports, tebalina za Uganda. However, nze nkyalina ye Uganda ne y'Abangereza. Nina bbiri. Era nazitereka lw'eyo ensonga. Si yokka. First, ni abe businesswoman in Uganda. Secondly, nga neerekerayo kaliwe. Ako. If they misbehave era kati kwegamba ngenderera nange ndaba nti ngenderera kati first born ali 15 ngambe era kale tali wabi second born ali 14 kati buno obuto owa 10 no wa 6 sidamu na kuzaala nina bana sidamu because buli sera bakukubira ne bakubira ate omwana temugenda kati twagenda ku holiday ne tulwayo na ku biri ne bampereza fine nga bana batandise okusoma kwegamba we had some issues with our flights kati we were delayed extra 2 days mukwano bampa fine ya kulamusiza Emireya omubi Masembe we nawe kwegamba system ya mweringa ya F1 nti okutandika kusoma kubera kwa naku vegetable if you don't make it fine ate yo fine esobola escalating apaka mu court bwogano gisasula kati kiringa nti no tetuyina abaana ba system ate bwogenda kusomera to explain as to what happened tebaagala kumanya bive nako ebyo obwana bwenyiriza owaffe omwana kubana abaana bange yagamba we were delayed kuba tulina okucelebrating a daddy's birthday ye omwana yabagamba ekituufu nze nabagamba delayed flights naye omwana yagenda ate n'akola olugambo okitegedde anti bo tebalimba kakati awo obuzibu bwe wajjira okitegeera muganda kati gwoba wazaalayo babiri sikunenya abaana b'e Bulaaya bateeka ku bunkenke kwegamba wobatuusiza ku 18 weeyisaako akasubi maaso oba otobye gw'omanyi okuza omwana ng'alina okukula obulungi kyokka nga tomukuba ate n'ekintu ekirala Emily ekyannewuunyisa ku baana ba wano olaba wano Emily wadde batuwa akamwanyi k'abaana n'omwana wa wano wa bbeeyi kamwanyi tekalina na gye kayamba muganda wange bannanga mwana wa wano wa bbeeyi absolutely omwana gw'ogulira essimu mu weeks 3 nga ayagala ndala gwe noddaawo ate bakula speed anyway n'abe Uganda bakula speed naye maama Uganda kaleko Uganda ogula cha iPad oba TV noteeka ewaka okirekawo myaka nga 2 naye wano okimanyi nti osobola okuva mu nnyumba n'ogenda okugira engoyi n'osanga ng'omwana TV agisazizaamu n'akambi nze buli mwana owange gwe nina abana buli mwana yajje yayonona ku TV
Buli mwana yenna yayonona ku TV yayasa ku TV. Atenga ne bannange. Atenga bw'obeera bagulira TV. Tojja kugula ka TV wabula ogula TV. Iyi. Shia. Oba olina okugula TV mu TV. Kati nze nabasalira amagezi ababiri abaasooka bwe baazoonoona. Natandikirawo okubeera nga nina contents insurance. Kati nentaasa. Insurance yantaasa kuba n'ababiri abaasembayo. Wawe baazoonoona nze nga nkubira insurance ng'ekola replacement. Ate emmere tebakusumbuwa. Emmere I train them from when they are little. So emmere gye nfumbye gye balya. Oluusi bateekawo embeera kati during summer holidays engeri gye baba kava ku ssomero nga bamanyiddeyo gundi chef gundi eyo nti simanya I want to eat this. No. Kati during lunch time I can nsobola okuteekayo ebintu mu oven different kinds of gundi nsobola okuteekayo pizza oba nenteekayo bu chips nenteekayo bu fish fingers something. Ne babeerako ne choice ne sandwiches. Kati dinner time wenfumbira ettooke lyange nekyo obatwala di mu restaurants. Batwala almost every weekend tugenda.